kuba ndongo ntambuza ndongo nze fiti nnyo okitegedde ensonga ziri bbiri kuba ndongo nakufuna connections ze neetaaga ate nga lwaki nedda nyingi nnyo era omuyimbi yenna agala connection ng'oli munnauganda bw'oba ogenda e UK ngamba okitegedde nazo nafunyeewaawo kati nazo okitegeera bikojjukira nti nno gamba okuvaawo mu covid byakyukamu okitegeera so kati nazireese empya yamaani wanje si kyekyo kyokka kyokka naawe okitegedde nti ebiseera ebisinga ffe twogerera nga ffe okitegedde njogera nze nenjogera n'abantu abalala bangi you understand yeah wanje ensonga gy'obuuziza naffe omusajja nga nze eyo gy'ogamba mbadde nga ngenda yebbanga lyonna okitegedde si kipya okitegedde tulowooza muno kipya okitegedde nze sometimes bwe ndeeta ensonga mba sigiyimiriddeko nga nze omuntu mbaako n'abantu bangi okitegedde nze nsobola okuba nga ndyokke okitegeera naye nenjogera abantu abalala abo abatasobola kwogera okitegeera so kati bwe nabagamba nti Kenzo tagaba connections bantu bangi kyali eyo mabega okitegedde ab'enjawulo nga bakomplaininga okitegeera nenja nze nenkimugamba nti sebo bagamba bati newe bati ate nga kituufu takikola kyekyo okitegeera ye ali ku ye nga ate nga yeefuula mbu nno kyali w'abayimbi yamaani ate zitatukiza tutya otegere onaatiriza nze nagenzeyo zibaleetera ebya federation saagala obiyise ebbali ebya federation bo olwalaba nti biga agenze Bulaaya zigido sebo najja n'awamba otegedde gane yeerangirira mbu ye mukulembeze w'abayimbi olw'okuba alabye nti ngenze Bulaaya okitegeera so naye kati wendi bw'aba yakutte banne speed n'abassa mu kigaali ebya federation tebiriyo bifu bannange but yeah ati nga bw'omanyi nga yenkugambye nti sibaddeewo mbadde Bulaaya nga tebalina ayinza kubabuusa naye kati nze mbabuusa okitegeera wanje definitely byakyayi because first of all federation eyo yajjawo etya federation okubeerawo zirina kubanga associations zatudde okuforminga federation okitegedde federation is formed by associations so association kiki ezatuula okugiforminga era zatuulawa zezirina okulonda federation akakiiko kaayo katuulibwako ba delegates okuva mu associations okitegeera so kati abali kakiiko ako bava mu associations ki ez'abasindika okukiika kakiiko so balina mu kintu kyebatategeera bulungi I'm giving you the honest information okitegeera the rightful information okitegeera nti bakiikirira associations ki okutuula kakiiko ako era batuulako ng'abantu naye kenyini tasobola because be kenyini nga ye bw'agamba nti akulembera industry nga tayagaliza industry kukula abagikulembera atya Kenzo okitegeera ye kenyini nyini akutogera music industry tayagala bayimbi banne tayagala ba artist just asako kifugama kifake smile ki plastic smile okitegeera agatta ati okosikugatta okuge olw'ebigendererwa ebibye ng'omuntu alina ebifaananyi byagala ofuna okitegeera oyo kati mugatte nga bano abantu abafuna ebifaananyi by'obwana obuli ku nguudo nebabiweereza abazungu okitegeera in that way webale nnyo so kati agezaako okufuna ebifaananyi alina lipooti zaagala okugaba somewhere ate ayisewo ebibye nga y'omuntu so kati naye nga takiriemu tebakulya ssente tali ku bwegasi abalwanirira ki yakagiraba okitegedde yakagiraba umange baddeyo ebbanga lyonna nange erwanyisa ebintu ebyo ate bwe babadde bakuba nkube okitegedde so why today why now okitegeera so eki kaakati okuvayo n'akirwanirira lwaki teyazo n'akirwanirira mu ekibiina ekitwala abayimbi otegedde lwaki yazze buzi neerangirira okitegeera so yamanyi gwojja mubuuza nti obutakkaanya bwe nange bujja kukomawa kuba ate ye asinga obutakkaanya nange ani akugambye ate kati gwe bw'okimanyi naye nze nkimanyi nze nkimanyi nti annumba ati yanzikirizaawa luyimba ki
ate yanzikiriza abantu be bansaba nze nkikolera abantu sikikolera ye nga ye kinoomu kiri kya abantu be bansaba yamaani andi nze nakugambye abantu bonna abagamba nti bali kakiiko ako basana kukwatibwa because kaliwo mu bukyamu bali mu kubuzaabuza abantu kubuzaabuza ggwanga okitegeera let them go and find out what a federation is okitegedde what a federation is okitegedde constitution yaabwe eriwa okitegedde bajjawo batya okitegeera si byakumala gajja ne batuuka ka gurupu ate ne bakiraga nti kya public interest how ekintu kya public interest nga tekiri mu mateeka matuufu kiba kikyamu you are misleading the public you understand so because buli muntu akimanyi nti ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga wano Uganda Musicians Association everybody knows that bw'oba olina ebigendererwa by'oyagala okutuusa era jangu muki okitegedde era nga olaba nti umaasawo n'okulonda abantu beesimbewo okitegeera nze nga nze kamakoogera kolo seesimba nawo okitegeera naye ate bo abamu ku abo babadde ebbanga ate umma nga bakuba ki nkube kyova olaba nti bazze olwategedde nti biga ayafulumya eggwanga kuba bakimanyi nze saagala bintu biri nonsense okitegeera bantya kubanga bantya bakimanyi bantya bakimanyi bantya mukitegedde bantya etya tetuganyi yes nga bw'okyogedde kati bo associations ki ezatudde okukola federation because associations zezibeera boss za federation because zezitindika ba delegates okutula ku lukiiko ne lulonda chairman sina president okitegedde ne lulonda ki chairman ayina okuba na chairman kati bw'oba olabye okitegedde because enole president akulira abayimbi mumanyi yani yes mumanyi era yajja mu mateeka amatuufu mu kulondebwa okutuufu okwaddala okitegeera muyayi ali mu byakiyayi kubuzaabuza abantu yenze kye nabagamba nti nali mbuze ebungereza lumu kakali nga omanyi kati nze wemba ngenze eyo mba ntambula n'abantu nga omanyi omuntu era kuba sijembeera otegedde naye kati ko nagamba naye nedda leka ntambule nzekka nange nfuneko emirembe gyange omuntu okitegeera ngamba kantambule nzekka abantu bange bonona nembejjako security biki gundi nempisaawo ate abeereeyo katabena byabuuza ono abeereeyo amagenda maaso omanyi ono omusajja wazigidde ono kyobola abuuza ebyatategeera tamala kati yateekawo ebyo byatategedde byatalinako na information wamagenda ate ezo connection leka naawe ate omuntu azze okunyagulula ng'akozesa amannya g'abanene ebifaananyi ezo si connection naawe azze kukozesa banne abakutte speed ng'akimanyi siriiwo okubanze mbabuusa byakiyaye yazzeewo atya eki aleete yazzeewo atya bamulondeddewa bamulonze batya era bwe bantu federation associations ki ezamulonze nze ni mukulembeze mu zo otegedde so kati nali badde manyi kukyozange ate anbayirayo muyina ekintu kyemubuuse okitegedde nti olunaku lwe nakola sho okitegedde lwe lunaku lwe twaviibwako muganda afe jajani jajja ekuli okitegedde so amawulire gakavalinga buli kimu okitegedde so nange mukuba nti nkubugubagira muganda waffe I couldn't just come out and post nti sho biki okitegeera kuba mumanyi attachment in fact isima mukimanyi nti abadde anjagala nnyo nganze omuntu okitegedde nga big eye okitegeera lwaba njogeddeko omulaba nga ndifendinga nga nwanirira okitegeera so nze kyankuba wala nnyo era kyankola bubi nnyo nti nali ndi Bungereza okitegeera era nali eyo nalumwa nnyo nti nalemu okukola ekintu kyonna mpaka ebaziika Isima era omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama Katonda agulamuze kisa Isima Katonda amusunye buli kyamusobako kye tuyinza omugamba naye we miss him so much.